atwala abaana be mukazi n'alemerako musajja n'agamba bwewanga kufuna mirembe twala abaana naye nzikiriza okujja okulaba nokuba nange ono yagendangayo gyatuta abaana n'abalabako n'abawa buli kimu era alina obusobozi obubalirira abaana be naye yalemesebwanga lwagenda omukazi amuvuma obuzibu nawe bwava ono omwami yali mugagga n'ayita mikwano gye mu bizinensi oyo Hajji Mutebi gw'owulidde omugagga ono yagendanga okusuula yakwata mukyala we oyo ng'amaze omuwasa omwanjula ebusoga n'agamba naye mukyala wange kankuyingiza mu bizinensi ngende yensuula gosigalega mu bizinensi nze bwe mbeebwe ebyo nga ntikka emipiira nga kuotukula nga bate batunda naye nga omanyi ne bapata nabagana ebintu miliyoni 258 mitwalo gya $4 ng'amutumayo nti gendo gyeyo sente bali be amutumangako ekwe kuli Hajji Mutebi n'amukwana n'amwagalira nga ate mu maka g'ono ne bamujoganga ono n'awulira obusuulu n'agamba mukazi twawukane ng'amaze omuzaalamu abaana basatu mukazi n'amugamba biki yatereera n'atereera ate bapatana bono ne babeera babiri nga bonna bamwagala ne Hajji badi era mugagga wamudeeba naye yayingira mu mipiira ono yamuyingizaamu era ono yabawanga ne bakola n'atumayo mukazi ona ssente ndi bweru kati nti seeki kati bali babiri ne batandika okulwanagana bokka naye ng'ali mu maka g'ono nga bali beekuba nga beekwira mu maka g'ono tavanga wono nti ntalase tanobanga bamwenderako ewono bombi nga bagagga bali ne batabukira ono okumukomya bonna n'atandika okusika omwami n'obulumi bw'alina bwa mirundi mingi era nekiyamani bwakyaliwa alina obulumi bw'okubanja abaana be tamanyi gye bali kigamba nti omwana we yatwalibwako e Mexico kyatakkiriza kyatayagala kigamba nti omwana we yaleepingibwa oba alina abalenzi bakozesa agamba omwana we ali myaka 17 bano bagamba 14 naye 16 gyalowo gyagamba agamba nti obuzibu bwasinga okuba nabo omukazi amubako ebyapa byonna yadda ngaebana bana amaze okunoba nga nabali abasajja ababbi yakola litaani nadda ewono n'amulimbalimba ng'ona amaze okwavala mwavuwa za miliyoni zaali bina azibbi ono yamubba emipiira trailer 4 ne Hajji ndabwe yamubba eyingini gundi 10 ez'emmotoka kati ono amala okwavuwala kimulengera ng'asente zigenze zigendeera kimuga naye kati wano olinawo wanene wabbeyi ono alina amaka manene nnyo awo masafa wetubadde kati ono obuzibu bwalina bonna mwenjagala otukako ono yagula ettaka omusajja mukadde wa myaka 9 mu musango akotakota bwati bwali awo agenda kufa n'abaana be bavudde bwe bazze neyiba we ono bwagula ettaka omukazi neyiba we omusajja omukadde amuwa ekyapa nga bakale kugenda weesaleko tukolagana tamusubiramu kisobola okugula wakola ki genda weesalemu okugenda transfer ekyapa kyo kidde mu manya omukazi akoma wa bono amubako ebyapa bya neyiba n'ebyono ate bina nakudda mu manya g'ono chairman wayingiriramu chairman ali kuntana omusajja mukadde agenda kufa omukazi yabba ettaka lyabwe n'ebyapa n'abitwala ennaku zino yamukubirako amusaba ekyapa yavuma muvumi bano bajja ne beekubira enduulu wano bagamba tebayambibwa ne chairman agamba atambudde tayambiddwa omukazi tagambibwako alina abanene babba basirikale ne balooya mbu tebamukwata era ne samuni oba chairman azina ono mukyala chairman kati bano basula ku bunkenke omusajja abaana be bakomyewo n'okuva ebweru atambula bwati tasobola kujja na ku polisi we kati kanoonya ekyapa kyako ono naye musajja watutayina ateeka omukadde yabikwasa ono nga naye ekyapa tekinadda mu mannya ge omukazi n'akibba omukazi alina ennanga muntu 5 emu eriko amannya g'ono era emu gye nakulaze yeewolerako ssente gwali musangira gwa kooti yes ye mukazi y'omu akola obukolobera ebyo byonna era yasibisizza ono yennyini nannyini mwana agamba ku bikolobera omukazi byakola omwana we Hajji otasobola kuba nga yaleepinga omwana baba bamukozesa omukazi yatunda omwana we yazikiza ne baminisita yabaddeyo n'agamba tuzirina ne baminisita yagambye innanga muntu zange wezina manya gezisoma neongamba kati simu kikyalina nenzikuwa zimulageko soko zimulageko weziri
kubanga n'eri endala erimu kintu ono emwami kintu kati gwetu otuyimidde mukabaffe gotuwagaye otulaga kiki omusango ogumukwekulabe okukolako yo Lawrence. Sigoga naye ku musango doli era ogwebamubba. You are the one. Hey. You are the one. Which Lawrence? Son of Media. Of Gender. He's the one who by the GF. Yes. I had him talk about the issue of 3 nationalities belonging to one. No, the title. The title is concealing a title. concealing a title. I can't really That one. You remember? Yes. Yeah. How that case? Mukama wange ayagala n'okugulawo omusango gw'abaana be. Ayagala n'okuweebwa abaana bafune eddembe alabiri abaana. Anti ayagala okugulawo omusango bamuwa abaana. Okay. We are going to handle that one. But did she also she stole? But that was safety. Ono kinyonyola baazimuggyako. Never concealing kweka. I take at the explanation. Yabba. Kuba teyali mu maka yadda buzzi n'amulimbalimba n'amugamba yabba tuwe ekyapa twesale okikyuse manyago namutwala gy'ababikyusiza typical thief. Yes. Kati taata wange n'oli omwami omukadde nnyo nannyini kyapa ekigenda yawona okwesalako tuteekeko amannya ge kuba kyemani waali wegali awo David Matofu wegali mbuno wegayita ati yagikola mweri wano ozeeyi tasobola oli taata wange kasajja ogenda ono omwami yamulaba ona ono naye omanyi kati omuntu bw'abeera ne interest asobola kuteekako ki nedda saidi listen to me. Omwami ono yayita neekutulako nga nekyapa tekinnadda mumanya era kati from here era from here yakibadde banga ne bajja kutunga mukadde oyo omukazi takisebaana kubanga akirina kukimumanyi saidi tuyamba okwata omukazi oyo omukazi mubbi oli typical thief nga bano kano mutuyambe mukwate omukazi tamanyi kyakoze bati akuyambeko muteeke kavieti ku kyapa ekyo bajjange bano tugendenze nkole statement nayano kati twala mama eya national ID. But it is the same woman. The same woman, the one who was nami kwa wabi. Kati nzikamba kene sashi abanda directing. Emo mwenda form. Amani. Jamu tugende. Oya nanso national ID. Jamu this person found it. When